Embeera ekedde kuba ya miranga na kiyongobero ku kyalo Kigoogwa munisipaali ya Mityana mu disitulikiti eno. Omusajja abadde asima kaabuyonjo bwe mubuutikidde n'afiiramu. Olunaku lwa leero tufunye amawulire agatali malungi. Bwe tufiiriddwa omutuuze abadde asima kaabuyonjo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ettaka limubuutikidde, tufuna bakumanyi waafu bali mumujjayo ekitalo nnyo. Omwana abadde omwana waffe, mwana muto abadde mukuumi, abadde mukuumya ssente. Okusinziira ku batuuze, obuzibu buvudde ku bazimbi abasimasima ettaka lino bwe bali bazimba ekizimbe ekiriraanyeewo ekyaviirako ettaka okunafuwa. Abasajja abaali bazimbawo basimanga bwe bagenda okuteeka enkondo bafuna amadaala, kati bwe basimawo kati awo wennyini bwe basima ekyo ekinnya batandise okubumbulukuka. Olwokubanga ettaka ligonda buli wamu embeera si nnungi, n'ekyo mbakuutira twongere okubeera abalindaala abalina ennyumba ezitali ngumu, ebifo amazzi gabe nga gatambula bulungi nnyo. Ate abalala bagamba nti kivudde ku kaabuyonjo enkadde gye balumiriza okuba nga tebagiwadde ebbanga limala okuva we basimye empya. Naye tukubiriza nnyo abatuuze baffe, balandiroode baffe, bwe muba mugenda okusima ebinnyanga bino musooke mutunuulire ettooyi enkadde ebaddewo egyekedde space ki. Kuba mutuufu ogenda okyetegereza olwaleero bwe tutuuse wano ka space gye baleseewo ntono nnyo okuva ku ttooyi enkadde era bwe kivudde ettaka ne libumbulukuka. Ebiseera bya nkuba nnyo nnyini ddala, abalina ebifo ebigonvu ennyo beeyongera okwerinda kubanga enkuba etonnya nnyo. Okusinziira ku Rachel Kawala, omwogezi wa poliisi mu Wamala Region, kino kibadde kikolwa kya bulagajjavu okuva eri bannanyini kaabuyonjo eno ababadde bataddeko Matovu okugisima. Poliisi yaffe e Mityana eregisterinze ekikolwa eky'obulagajjavu ekyaviiriddeko omuntu omu okufa ng'omugenzi ye Matovu Richard wa myaka 4. Kawala agamba nti kaabuyonjo eno okugwamu eryoka ette Matovu yabadde agituuse mu fuuti 16. Nga ttooyi eno babadde bagenda kusima fuuti 3. Ono bwe yatuuse mu fuuti 16 ng'ali eyo wansi, ono ettaka ne limubuutikira ne limubikka. Katonda akubiriza abantu okwewala emirimu egiteeka obulamu bwabwe ku bwerente, naddala mu kiseera kino ng'enkuba etonnya obutasalako. Okwetegereza nnyo ekifo we bagenda okuzimba ttooyi, kuba sinakindi okwewala okusima ttooyi mu biseera bino eby'enkuba olw'ettaka kati erigonda. Poliisi etuuse bunnambiro nerwana okulaba ng'etaasa obulamu bw'omusajja ono ebyembi bwe bamutuukiddeko nga yakaze dda. Omulambo gwe guggiddwayo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mityana okwongera okwekebejjebwa.